Olunaku lw'eggulo poliisi y'e Mukono yakoze ekikwekweto ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi mwe yakwatidde ababadde batambula awatali kutaliza nga muno abantu abasoba mu 100 be baakwatiddwa. Bano baateekeddwa mu kaduukulu ka poliisi mu Kayembe gye bakyakuumirwa na buli kati. Nanteza Mariam mama w'omu ku baakwatiddwa atubuulidde nga muwala we bwe baamusanze ng'agenze ku kaduuka okugulira omwana amata era ng'ono awaka teyazze ekyaddiridde kufuna ssimu nga bwe yabadde ateereddwa ku kabanga lya poliisi. Amata ga mwana we era bamukwata yagenze okutuukira ekiro ku ssaawa nga bbiri aga nti poliisi mu Kayembe era nalabye nga alupeyo ne manya nti bamukutte poliisi mu Kayembe bankutte nangamba ddayo ekondabira omwana nesanga omwana. Ono atulaze obulumi olw'okubasibya ku poliisi nga basuubira okulaba ku mwana we ekintu ekitasobose era n'agamba nti babadde baagala kumuggyako mwana omuwere bamutwalire nnyina mu kaduukulu akabadde kakubyeko ye kyeyawakanyizza. Babadde banzijjako omwana Jennifer Lubowa nga yatwala ebyokwerinda mu Nabuti atubuulidde obukambwe abasirikale bwe bakozesezza mu kukwata abamenya ebiragiro n'agamba nti obukambwe busukka nnyo ate nga n'abakulembera ebyalo tebabawulizza. Ina okuwuliriza nga nze akamwa koogera bajja patrol ewaffe ekiro saawa zibadde emudda 18 naye mbadde bakwata abantu nengezaako kunnyonnyola gye bali ati nze defense w'ekyalo kino tebawuliriza okkakkana batuuka nga batandika okukola ki okuba abantu baffe ne babatwala nga kifo kyakulagamba abantu kugalawo basitula minzaani basitula ebintu byabwe tugezaako okubaziiza nga tebakkiriza ne tufuuka babi gye bali. So tukubiriza gavumenti abasirikale abo nga bagenda kutambula baba briefinge tewabazze nga ssaawa ya kafyu nga basanze abantu bakyali wabweru babalagire kuyingira mu nyumba baleke kubakuba ne tukwatagana wamu naffe ng'abakulembeze ku kyalo. Ekyo kyensaba ddala abasirikale bano nga bazze bakkirize bakwataganye omuntu yeyanjudde gy'oli n'agamba ati nze defense kiriza ati ndi defense kubanga sirina identity card endaga ati ndi defense naye abatuuze bonna babeera bakabira gyendi. Joaki Musendi ssentebe ku kyalo Lweza naye kwe tusanze ku poliisi nga awondedde abatuuze be agamba nti amateeka agaateekebwawo bagamanyi bulungi nnyo naye abagakwasisa basusiza obukambwe nga basaanidde okukozesa obuntu bulamu okwewala ebiyinza okusaasaanya ekirwadde. Kale newankubadde amateeka weegali naye omuntu ava okugula omugaati ng'ate omulaba musajja mukulu bwa buvunaanyizibwa alina ekyuma mu kugulu okwatibwamu ekisa wakirina omugaa nti enkya tokikola ki tokiddamu. Amyuka RDC w'e Mukono Richard Bwabye alabudde abatuuze be n'agamba nti kino kikyali kituuza ng'ebikwekooto byakweyongera okutuusa nga abantu bagoberedde ebiragiro. Operation ziringa zetutandika obutandisi zokwasisa amateeka ga COVID. Okusinziira ku mumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire abantu 16 be baakwatiddwa kawungeezi k'eggulo mu kibuga Mukono. Derek Kadu, Arafat Musoke, STV Select ey'enjawulo.